The church is one foundation, is Jesus Christ our Lord. He is new creation by water and a word. Ntuuse leero n'ekkanisa yaffe gwe omukristaayo ali eyo obadde tomanya Anglican kyeki, naye okuva we natandika ndowooza kati ejjo ogiyiga era ojja ogitegeera. Leero kati nzize okwogera ku biki ebibeera mu kkanisa munda, era ekkanisa ya Anglican ojawula otya n'ekereziya oba n'ekkanisa endala zonna ez'enjawulo. Tutandise, ebeera n'omulyango ogwa wakati gwe tuyita wankaaki oba main door. Leero oluba okugiyingiramu bw'oti amaaso n'olwolekereza alutaali ebeerako alutaali ye Anglican ebeerako omusaalaba. Era gw'oba otunuulidde, lwakuba ogwaffe ogwa Anglican ogwawulira ku gwa Catholic Church, ogwaffe gubeera empty, tegubeerako kintu kyonna. Amakulu gaakyo nti gulaga, kitegeeza Kristo bwe yafa yazuukira, takyali ku musaalaba. Ago ge maanyi gaffe ng'abakristaayo era bwe buwanguzi bwaffe. Naye oguliko omusaalaba kitegeeza tubeera mu buyinike essaawa yonna nti Mukama waffe ali ku musaalaba, Mukama waffe ali ku musaalaba. Nedda, kirungi okwefumiitiriza ku budde obwo nga Mukama waffe ali ku musaalaba, naye mu kusinza kuno kiraga nti Kristo mulamu, takyali ku musaalaba. Oba ntegeerekese? Kati ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyingira wabaawo ebbatirizo. Ku mulyango kwennyini wabaawo ebbatirizo. N'oyingira n'otuuka ku nkondo, ky'oddako okusanga y'enkondo okusomerwa ekyawandiikibwa, oba giyite podium. Olwo ku mukono gwo ogwa left ne wabaawo ke tuyita akatuuti oba pulpit. Omubuulizi abuulira ekigambo kw'ayimirira. Akantu ako kaba kazimbe nti gwe agenda obuulira olunaku olwo, Katonda aba akulonze oyawukane ku balala, era ebigambo byo birina okuba nga bisengejjeddwa bulungi, message ng'ejjudde obulokozi obulokola emitima gy'abantu. Era si kirungi nnyo pulpit eyo kugyogereramu bya bufuzi, kugyogereramu bintu bitagasa. Ebintu ebyogererwa mu pulpit eyo oba mu katuuti ako biba biruŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu ng'akukozesa ng'ayita mu ggwe. So bw'oba okayingidde nga tosoose kufuna Mwoyo Omutukuvu nga tamaze kukka, kyova olaba ensasagge ennyingi nnyo ezibeera mu kkanisa ng'ebyogeddwa ebitasaana bingi. Naye sikirabangako, era abasinga okubuulira ekigambo kya Katonda baba bajjuziddwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nze nno okusooka okukalinnyamu kuba ffe ekkanisa etukkiriza, n'atali mwawule n'atali mubuulizi okkirizibwa. Kasita omwawule akuwa olukusa okkiriza okubuulira ekigambo kya Katonda. Nze amaanyi gantandika kiro ng'enkeera Sande ne njuzibwa Omwoyo Omutukuvu nga mpise mu kusaba. Era ngenda oyingira mu pulpit eyo nga nze nandika amaanyi nga sirina kutya kwonna. Era nagamba Omwoyo Omutukuvu weerage mu nze leero oyogere nga si yenza ayogera. N'ayogera. Era ngenda okuva mu gundi eyo mpulpit eyo kuba ebiseera ebyo nali ndi mu kitongole ky'abavubuka nga mpeerezanga mu bavubuka. Nakati era lwakuba sikyali eka, naye kugamba obubaka bwannyikira abantu ne bagamba bannaaye Mukama yeebale kukozesa mwana gwe. Okitegeera? Kakati bwe tuva ku pulpit, then kye tuddako lwe lukomera. Jjukira Mukama waffe atuyita mu byawandiikibwa, mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nnaabawummuza. Era ne mu Yeremiya eyo alina bw'ayogera nti mujje nno tuteese ffembi. Okitegeera? Mujje nno tuteese ffembi. Kyova olaba buli muntu kimwetaagisa okugenda ku alutaali. Alutaali eyo ebeerako akakomera. Akakomera tebakateekawo mbuno kutangira bantu kugenda, wabula okufukamira mu maaso ga Mukama. Era tewali muntu yenna gwe bagaana. Olwo alutaali emmeeza entukuvu weeri, akakomera weekali ffenna ne tufukamira ku mmeeza entukuvu, omusumba abeera eyo munda mu alutaali
bwe tuba tufuna ekyemisana kyaffe eky'omwoyo ekya Holy Communion tukifunira ku mmeeza awo nga tufukamidde, omusumba n'atugabula emmere omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwe, ffenna ne tudda ewaka nga tuli balongoofu. Kati kantangaazeemu ne mu kino, wawo enzikiriza endala ezitera tulumba nga batugamba lwaki ffe tugiyita saaviisi, lwaki tetugiyita mmisa ng'abalala oba ekitambiro kya mmisa. Ekituyisa saaviisi nti olaba n'emmotoka bagiwa saaviisi, kati gwe omwoyo gw'oli guwadde saaviisi. Tutambulira mu bikemo, tutambira mu bireereetu, obujja bungi mu bantu, emitima emibi mingi mu bantu. Bwe tuba tuzze mu kusinza okwo, tuba tuzze okukola emyoyo gyaffe saaviisi. Kye tuba tugamba nti saaviisi. Tuba tuweewa saaviisi ne tufuna okusembera, jjukira okusembera kusonyiyibwa bibi, Holy Communion. Ne tufuna omubiri n'omugaati gwa Kristo ne bitulongoosa emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe. Omusaayi gwa Kristo gulongoosa omwoyo gwaffe, n'omugaati gwa Kristo ng'omubiri gulongoosa emibiri gyaffe. Olwo ne tutambulira mu makubo amatukuvu ag'obulongoofu. Kituva tugiyita saaviisi, tuba tuzze kweddaabulula. Bannaye Mukama abanjagalire, naye ng'okusinga kwonna mutegeera ekyaleeta Kristo Yesu ku nsi kwe kulokola oyo, kwe kununula n'okulokola abo bonna abaabula. Tolina kibi kiri awo kirowooza nti kiyinza omukwasa ensonyi ng'olowooza taakusonyiwe. Mukama waffe waali kasita weemenya okusonyiwa ebyo byonna, kasita olongoosa, kasita weewa saaviisi, ye gwe mulimu gwe. We yagendera ng'abantu tewera na miliyoni abamukkiriza, naye kati tuli mu billions, 2 point something billions abakkiriza Mukama waffe Yesu. So akyatukolamu omulimu yadde taliiwo mu mubiri, naye waali naffe mu mwoyo atukolamu saaviisi. Mukama abampeera omukisa abategedde obubaka buno mbeere bulungi.